ajja kubeera key witness goloza lwaki elwe lubagala mutta kubanga is the key witness mu Rwenzururu massacre. Tugenze maaso. Goloza lwaki bagala kutolero elwe ye key witness mu Rwenzururu Kingdom massacre balina omujjawo. Oba mwezi gumu najja nembagamba waliwo jeno gwe bagenda okuwummuza nembagamba tasukka mwezi nakuzo mwezi 27 oba 28 n'okuyingirira ddala 3 mu Gwokutaano if I'm not mistaken. Naye jene bw'amala okuwummula bayinza okumugjawo. Ani yali ku video eyo nga sinagenda mu maaso. Saayogera linnya kubanga saayagala teekawo linnya njagala mwerowoleze. Ani yaliwo ku video eyo. Nabagamba waliwo jeno munene agenda kuwummula bagenda muwummuza nga nakuzo omwezi 27 omwezi Ogwokutaano. Ani yaliwo? Muwandiika wano mubeera ku video zino nezibagamba. Sumaya Katsi yaliwo. Nali ntegeeza eweru. Era amawulire gawandiisa nigwe gajjeeyo. N'abalala. Kubanga bageza okuliyetingira muhoozi okumugjawo bonna babato hadeni jenno abakadde. Babajje mu magye nga tebakyawa orders wasigalewo muhoozi be yeezimbidde. Bano batandika kunyiga omukuomu bagenda okutuuka ali mu kuwamba nga tewakyali resistance yonna. Kati kyebagamba. Kati mpuga enyini okukola press conference na intimidating Sewanyana n'asindika n'omutemu Alex Luswa naye n'atiisatiisa Sewanyana obujulizi bamaze okwejjayo nti kiwedde. Bano bebali mulukwe ndowooza kitutegerekese bulungi nnyo. Kati mpuga yagenze maaso ng'akozesa abantu be okukola ebigambo ebyo naye nabagamba abanzijukira mwenna okuva njala bajjukiza omukulu oyo Alex Luswa kano ka video sikange mukawulye bulungi nnyo jenna kataddewa kana ka video sikange mumanyi omuntu gwe mudiringa naye. The moment bwolaba omuntu nga yeekaza nnyo ng'afuka n'aba from nowhere akyusiza erinnya abadde omukatuliki ate afuuse musiramu olwakalulu ayogera ebikira kwatagana tetulina history tetulina bonding naye mu politics wabula yeetaddewo ng'akajonjo manya nti aliko ekikyamu. Kano ka video sikange ka mwana Obi wa Luswa kankazanyire ntuuke tugende mu maaso. Eno video mukiraikinge mugisharinge etugako Alex Luswa Luwemba. Alex Luswa Luwemba yayo omuyambi wa Honorable Muhammad Sengirinya. Alex Luswa Luwemba omwaka gwa 2013 yabese muntu nga si omuntu naddukira e Kampala gy'amaze eryo lyonna ebbanga. Nze mumanya atya Alex Luswa Luwemba yali muyizi ku ssomero lya St. Denis Jaguzo SS erisangibwa mu Ggongolo y'e Ssemuto. Yali ansingako kiraasi emu. Yali ali mu siniya ey'okuna mu mwaka ogwa 2013. Olw'evujjo ly'abavubuka Alex Luswa Luwemba yali akulawundi abawutu y'e Ssemuto kuliko ekkubo erimu lidda Kapeeka, eddala lidda Nakaseke, eddala lidda Kalege nga lye liyitamu ne ligguka ewaamikka ngadda e Busunju. Naye kw'eryo lyennyini ekkubo eridda e Kalege Alex Luswa Luwemba waliwo awo Washing Bay yali ayoza mmotoka ng'amalala g'abavubuka bw'ogamanyi. Alex Luswa Luwemba yapakulawo emmotoka y'omugagga n'agisimbula ku sipiidi ey'ekitalo n'atomera omusajja gwe bayita Haji n'amuttirawo. Oyo Alex Luswa Luwemba eyali omuyambi wa Muhammad Sengirinya. Twali tetugenda kumwogerako okutuusa olunaku lw'ejjo lwe twalabye nga kisusse kofe katumwogereko. Okuva lwe yatta omwami oyo gwe bayita Haji, Alex Luswa Luwemba yadduka mu Ssemuto ne yeekweka mu kibuga okumala ebbanga era nga taddayo. Oyo yagezaako okudda Ssemuto gwali mwaka guno mu mwezi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 15
mu kuziika omwami gwe bayitanga Lule. Mwami Lule oyo yali kooki wa ttiimu y'abalenzi ey'omupiira ku St. Denis Kijaguzo. Kati niwe bagamba nti nno Alex Luswa Luwemba yali mu lukwe olw'okutta Honorable Ssegirinya Muhammad. Kiteekwa okuba nga kituufu, kubanga yagenda okuva e Ssemuto ng'amaze okutomera omuntu n'amutta, n'addukayo kwe kuddukira e Kawempe gy'amaze eryo lyonna ebbanga. Oyo yali Kijaguzaawo nsinye ey'okuna 2013. Ffe twamuli wansi nga tumumanyi. Bw'atyo bwe yadduka eyo yonna ebyo yeeyogezayogeza eby'ekisiru bya bulimba. Ye nga ye aliko omusaayi ogwo, kati naffe katukuma omuliro mu famire ya Haji tulabe oba tebakunoonyoddemu gye weekweke. Mutegedde abantu betudiringa nabo, nze kasita omuntu yeekaza to the extent tasobola kuswala mba muta. Mutegedde bulungi, information is power. Omusajja olwedde aliko omusaayi mabega, kino kyali kimwanguira nnyo kubanga omuvubuka ono okujja mu Kampala by'obufuzi babeerako ne Ssegirinya era yamuyamba nk'okutimba ebipande nga bakyakola Cheginya kyali kansala yamuyamba ku yamala n'abula neyeekweka. Yali ku ttiimu yatimba ng'ebipande bya Ssegirinya during Ssegirinya yakubira kampeni z'abakansalas ng'akyali kansala, then omuvubuka n'amala n'abula. Kati Ssegirinya bw'alingira national platform njala tubeere bamazima, mwalabako mu struggle yaffe omuvubuka gwe bayita Alex Luswa Luwemba tabeerangamu. Abaana bonna abaali ku Honorable Ssegirinya mubamanyi bulungi nnyo, Basawuda Madada, Banuwa Mutwe, Basweet Apple n'abalala be baali ku Honorable Ssegirinya. Ono yavaawa n'atakinga over Ssegirinya n'amucontrolling until his death. Yava luddawa lwaki era kati outplit okuba mu case eno ate ya defending Mpuuga yatiisatiisa ba key witness abavaawo okuwa obujulizi. Tetugenda genda nnyo into details ez'ebintu ebyo, mutegedde bulungi omuntu gwe muliko temuwa budde. Ekirala tosobola kunga nti omuntu gwajja oli mu Katoliki wabula n'otegeera constitution mugenda okwesimba basiramu n'okyusa erinnya n'obanga gw'otegeera oba mutemu ba mubbi era oba mufere awo tugenda kulwawo. Njagala gamba oyo muvubuka totiisatiisa bantu, kola ekigambo bw'oba olina information ekwata, kubanga poliisi eyagala bujulizi enfa ya Ssegirinya, eyagala abantu abaatemaatema abantu e Masaka ebijambiya. Bw'oba olina obujulizi nga buluma omuntu yenna mu national platform ti participating mu kutemaatema ebijambiya, genda ku poliisi e Masaka oba genda e Naggulu oweeyo fayiro n'obujulizi baani abaali mu kutta abantu. Mulekerawo kutiisatiisa. Tuli mu .com era togamba simanyi top simanyi emunasho. Kwata bulungi nnyo obujulizi bwo nga buwandiike buliko n'obujulizi, ogende e Naggulu oba e Masaka otekeyo obujulizi bwo nga ne mu kkooti ogenda kuyimirira owa obujulizi obwo. Mulekerawo kutiisatiisa. Ompulira bulungi nnyo gwe Alex Luswa Luwemba bw'oba oga nti mu top top leadership ya nopu mulimu amanyi ebintu bino era kwata obujulizi bwo, genda obujulizi ku poliisi abaali mbijambiya bino, then tujja kumanya nti olina obujulizi ne totiisatiisa bantu kubanga you are not worth that okutiisatiisa abantu. Awo tuvuddewo. Kale tugenze ku katusooke tuddeko wano. Olunaku luno mulujjukira bulungi nnyo. Olunaku luno mulujjukira bulungi nnyo. Olunaku oloneka video kale lwakuba kalimu ate music. Olunaku kayimba kano kalimu music naye lwerwa natuula netwala obudde n'ekikola ki n'ekikolako ndisaba ala kintusizaayo akimutwalire.
ekirala era kigenda ku mukeeko gwe omukeeko ogwo gwakusomerako saala ng'akusabira naffe tujja kumusabira ajja kutuuka kino ekirabo kyandabirwamu kya pulezidenti wange omulungi nsaba buli waba nga anyiizi nayeerabako mu ndabirwamu n'alaba mwabafaanana era bw'aba asanyuse era yeerabako mu ndabirwamu n'alaba mwabafaanana ekirabo ekirala kyakasengejja nakyo kya pulezidenti pulezidenti ngoberera ebimungoberera olumu mbeera eyo omukeresi yange netabulatabula naye ebimungoberera nina nempulira ebigambo naye mbadde nsala byabawulidde ebimu asengejje watuulakawo ne weebuuza ebiramu mama wa mugenzi ssente za bya pulezidenti amakulu gaabyo wano yamuwa omukeeka omumyufu nga guli presentinga Kaya National Platform okusabirako oba okuwummulirako nga bumyufu n'amuwa endabirwamu yetunulengako buli lwabanyiize mwali mumanya akabonero ako bw'otunula mu ndabirwamu weeraba ne weefumiitiriza ne weeraba n'ekyotasobola kweraba mu bwenyi bwo kubanga tuli mu ndabirwamu kitegeeza yamuwa endabirwamu ng'amusindikira obubaka weetunule muulaba abantu nawe wennyini weetunulemu weerabe weetisse omugugu niyo omugugu weetisse tonna gutegeera bulungi akasengejja mwakategeera banyabo ne bassebo Mpuuga de Mapuuga yatuukirira buli famire y'omuntu eyattibwa during the struggle n'agigamba bagenda juwa ssente eveeyo etandika confirming nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu yattisa abaana baabwe ne ku lunaku olwo lwennyini maama okuwa Mpuuga akasengejja akawe president maama wa Franka Ssente ze yatuukibwa Mpuuga emirundi egiwerako ng'amugamba aveeyo mu lujjudde agambe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu National Platform be batta omwana we President Onesimu ya mama wa Ssente za bakomredi mwina mmanyi mama Ssente za mubuuze Mpuuga tamutuukirirangako mugamba nti aveeyo agambe nti no papa president of yali mu kutta omwana we tamutuukirirangako sige kifaananyi bamala okutta Segirinya Mpuuga atakinga over family atandika ogikozesa gaddeyo engalinga embwa etunda omuzigo to the extent n'ajawulamu n'afunako ekibayi kye n'atandika obbakozesa zigizaga n'abateekamu ne influence n'abaana bennyini tebaali mu kuziika kitaabwe ng'abakwatidde wansi. That is Mpuuga we are talking about. Mpuuga yalumba mama ssente za mugambe ssente weezirigamba nti Kyagulanyi yalimu okuluka olwatta ssente za muwoza mwabiwulira bituufu kwe kwata akasengejja akawe president niko kusengejja abaana n'okusengejja abasajja. He knew oyo musajja golozo no musajja ali musiru yeke nyini Segirinya ali musiru wulira Mumukola embeera bweti bwana babwana kidandala ng'olina ne tiimu gye mwakikoze nayo security organize olwokuba oyagala ekifo kya Kawempe North bwekiba kifo kitwale lwaki otwala obulamu bwange lwaki ebyobufuzi oyagala otwaliremu n'obulamu bw'omuntu abantu abafiiriddwa abantu baabwe bwe balaba Segirinya nga balaba yali mu bintu bw'ebiti bye mumpandiikidde olowooza baba bawulira batya olowooza baba bawulira batya abantu mikwano gyange giba giwulira gitya nga gya muntu bamutadde ebintu bw'ebiti abantu betukolagana nabo bakwano bange abanzikirizaamu olwokuba mwagala ekifo kya Kawempe North kitandala bino bye muzzeemu nze nasirika ngero siryogerako nga nasirika naye n'ogamba nti tumuteekako kino ekinene abeere mu kkomero olw'okuba olayagala entebe ya Kawempe North. nakano kankabazanyire Bera speech mwangamba ni abasiba bani waliyo Honorable Mpuuga ni wabeerayo Honorable Bwanika
n'ateesawo eddwaliro kuyamba abantu butafa ate yateekawo eddwaliro kuyamba abantu obutafa ate abatta atya kati mulimu ani yaziisa omulambo emboozi eri ani yatema abantu Masaka neŋŋamba mu konstituensi yange eri Kampala ne konstituensi yalani eri Kampala lwaki ebintu bino ate ebyagwe Masaka ate bakwata nze n'alani ab'e Kampala ate abava mu konstituensi ezo bo nga teri abanyezeeko abamu kuba bakwase wano Masaka kibinja kyali kinene ali nabo nga tugenda e Kalangala ne babaliwolanze ne bandeka mu kibira ne bannanga balanduzanga 10 temunnaba ku bavubuka balina gye balumba nga bakutte ebijambiya abayibijambiya mwagala bafaanana batya ate ngaabo balina akakwate ku muntu w'e Masaka mu ngeri emu oba endala temunnakirabako ebibuuzo ebyo biwandibadde nga mwebuuza okusinga okugamba gundi ate lwaki bwe yafulumya atya gundi yakoze atya kubanga enfuluma yaffe nga wona lebala libwakugambye yali mateeka ate teyateesebwako ebinsobera naye nenjogera n'abakulu nebagamba nti tumukkiriza kino nkiddamu teri yatuteeseza ate naffe tetweteeseza okututa kinyala okujja nti waba mukomera abali bamulwanirira be mukomera abaali badde basanyuka nti obutuusa mukomera eddembe lyo naddala nga bakwatidde bwereere naddala nga bakusibidde bwereere naddala nga bakufulugunyiziza bwereere ate tosobola kuliteesaako olegootesane nakyemalira nteeze bandi ate ku kibuwali bakwatira mu kapasite ki kino kyaffe kya byabufuzi olaba omuyisirayiri omusibe mubbwa anegosyetinga ne Hamasi etawo omusibe gw'alina mwali muteesa ku ki abaffe bwewali ogenza okuteesa n'omusajja ng'obugamba akuba abantu baffe waki tegera kyengamba so keep your eyes on the prize mufokasinge alwate tugendagendayo abazze bangoberera simanyi mukyalina vidiyo zino ne mmamure nagamba Honorable Segirinya nga yakawangula ne muganda wange be very careful with the DP block. Be very careful with the DP block. The likes of Mpuga, Abedi Bwanika, Kidandala, n'abalala ne mugamba be very careful oyinza obutalayira oba oyinza obutamala ku kisanja kino bwotegendereze abaliko nga mungoberera njagala muwandike comment eyo nti sabyogera wano kamala okunywa ku mazzi naye nga bwe bagamba nti bw'omalanga okubba nawe bali kubba ku bantu abasooka okuluka enkwe zisaanyaawo Segirinya mwalimu Kidandala bamusiba ali South Korea bamusiba emyaka 6+ lwakufujalinga mpapula zitwala abantu South Korea kuyingiza abantu bumibwa amateeke South Korea ali mu komera temwebuuza gyali nkiddamu bakola byonna ebisoboka okusuula omuvubuka ono mutta naye eyasooka okukola olukuduma sitalmindinga Kidandala ali South Korea mu komera bamusiba emyaka 8 oba 6 between 6 to 8 years bamusiba emyaka 6 ku 8 Kidandala ono yafa eyamutekamu yatandika okutekamu empiga mu bintu bye ali mu South Korea bamusiba emyaka 6 kuba 8 lwa human trafficking bwe nalinga Segirinya yakawangula namugamba ntya namugamba basajja oyinza obutalayira bona omaze okulayira n'otandika obesembereza oyinza obutamalaako bayinza okujjawo kiki ekyaddako kati mutegedde ensonga ezo nga bwe ziri kiki ekiddako wetulaga ffe tetugenda kulwana nani tetugenda kulwana Mpuuga ne banne wabula kyetwewala twewala diversion twewala division kubanga bwe tubeera mu ntalo zino zireetera okutaataaganya enteekateeka y'ekibiina okuteekerateekera bagenda okwesibawo n'ekibiina okugenda mu maaso ng'ebibiina ebirala bitambula kati division ne diversion zino
ne court cases kidnaps ne arrests zino tufokasinga nnyo ku nsonga z'okuwamba n'okutta weba tuvukira njagadde njogera ensonga zino zibeere nga zimanyikiddwa bulungi nnyo ensi ezitegeere mu bwangu era buli mwazi tegeere saagadde nnyo kuwa mukulu oyo budde olw'ensonga ebyokumwogerako nina bingi naye ate obudde nina butono ku ye wabula nakino kankiyiseewo buli omu akitegeere wagambye ogenda kuwabira president omutwale mu kooti annyonnyole si bwe kiri ne nkugamba munnange yawuwako ye kubanga obujulizi tulina bungi nnyo poliisi egenda tuwa obujulizi abali meeting bagenda tuwa obujulizi na buli kimu kyonna ati ye wabula n'ennaku z'omwezi lumu wabadde ne meeting omwezi ogwokutaano we ŋŋambira Muwanga Kivumbi ajje ankubira essimu olwaleero Muwanga Kivumbi kuba essimu yange nkubuulire Mpuuga bw'oba oyagala obujulizi ensi ekutame otuuke n'okwekuba ekigoofe ompulya bulungi nnyo wuliriza ebigambo bino wali osinkanyeeko Ketty Kavuma wali osinkanyeeko Ketty Kavuma Mpuuga wali osinkanyeeko Ketty Kavuma wali osinkanyeeko Yasiini muganda wa Ketty ng'okozesa girlfriend ng'okozesa side dish ogwo bayita Aisha Mpuuga wali osinkanyeeko Ketty Kavuma omutegesi w'ebivulu ne muto we Yasiini nga bakuyisiza mu kyalo gwe bayita Aisha side dish wo okimanyiko nti Ketty yakubirako president essimu ng'amunnyonnyola ku nsimbi billions 15 ze mwafuna weyalako nga president essimu teyagifuna nga Ketty Kavuma amukubira essimu ambuulira billions 15 oyagala obujulizi obulala oyagala obujulizi obulala golooza president okusirika nayogera ebigambo bino nga musiriikirivu basiriise oza tategeera Mpuuga wandibadde osirika kubanga pressure gy'olina nzibu nnyo nzibu nnyo billions omukaaga tojja kulayira ze wafuna ne Sseggona ne bannammwe obujulizi tubulina n'asobola okuwa obujulizi abulina era ne president abulina kuba nabwogerako dda billions mukaaga eza tojja kulayira wekuba engalike n'ogamba nti oteesanga ku video gye ziri wawobeera ne monitor neyeetonda oluvannyuma information neva gwe kenye mukamwako gw'oyogera nti wateesa nze nkugamba ng'oba oyagala kuwaaba waaba naye ekizibu ekiriwo ffe tetwetaaga diversion na division kuba mutuwiisa tudda mu ntalo zammwe ez'okulwana entalo z'ekisiru wegenda mu kooti oteekeyo omusango ebisigaye tujja biwoza wabula ekitala kyenkugamba nga tugenda ku information endala kuba budde tulina butono bw'oba oyagala ensewuniikirire bw'oba oyagala ensewuniikirire
Meeting gye mwalimu nga lumu ogwokutaano. Muhoozi n'Anita Amongi bagamba batya. Either you produce the MPs you promise them, or you complete the mission they gave you. Mission ya lichi. Yaba MP bwamusuubiza. Mission ya kuteeka nsi Kyagulanyi. Ng'omuntu muteeka wansi kuba mugamba is a political amateur. You can handle him. So, political amateur bw'ayita political amateur akufuukidde akayinja mu ngatto. Bakuwadde emyezi 2 to produce the results. If not, oyinza okwetuga. Ladies and gentlemen, bw'omuli omusajja oyo yakufudde kikutu kuba yagudde ku accident oba batandiseko emisango gya corruption teweebuuza. Oyo Demapuuga. Bw'oli amutandika emisango gya corruption oba yagudde mu kirabiro yafudde pressure teweebuuza kubanga bamuwadde emyezi eki. Okuproducinga ba MP be yabasuubiza nga balidde ssente zaabwe ne ssente zaabwe zizzaayo oba okuteeka nsi Kyagulanyi kyata kyasobola. Muhoozi yagambye ati, we even gave you our agent to get in touch with her so that she can come near to Bobi Wine and complete the mission of assassinating Bobi Wine. Meeting gye mwabaddemu nga lumu ogwokutaano mwezi guno nga gutandika. Ekyokujeregerera oli free okujeregerera kubanga ffe twamanyira mu abantu mwe bali mwaka bano. Mumanyira bumanyizi ffe tetulina buzibu nammwe mujja kikola. Awo tuvuddewo. Mwenna mubadde mwebuuza lwaki Nakijangaja Juliet Kakande tava mu nsawo ya Mpuuga nga mugenda ekikazi kino kibadde ki kibira mu parliament kyoweta abasajja enkoto mwekyawetera n'omulema akagera akaali kamenyeka ne kagala okudda mu layini gwe bayita Mpindi Bumaali mwekyamweweta enkoto eno Mpindi Bumaali n'ayiika amalusu mu parliament mwabiraba Juliet Kakande yali mu parliament ne Mpindi Bumaali mulema bamweweta nawulira ng'okuguzzeeko kwagala kuddamu kudde mu position oyo Juliet Kakande aweweta Mpindi Bumaali mu parliament kati Mpindi Bumaali yali nga awulira okugulu okwamenyeka nga awulira kutandisa okuba ng'okuddako kati bulijjo mwebuuza kyama ki lwaki temwefuule mwagala ebyonoonese mwagala ebyonoonese Mpindi Bumaali bali mu parliament ne Juliet Kakande mayi mulema kati Juliet Kakande yamuweta mu parliament kati musajja yagala okulya ng'okulinga okuddako bwe kumbe kwafade ne kati yali mu position bamusanyalaza okugula nawulira ng'okuddako bwe kuti ekyo tugendayo ne kati bulijjo mwebuuza lwaki Juliet Kakande tava ku Mpuuga era amufiirako ekyama kiikino banyabo ne bassebo mwenna abawangaalira e Masaka kambawo ekyama 1 Mpuuga mulungi mu kukwata mu bibbo by'abalongo wadde si bibye oba si bya famire ye ekibbo ky'oyo omukyala akikwatamu n'ataganjula empiki zaki n'ataganjula ekibbo ky'abalongo teyakoma okwo enjogera Luganda luno si Lufalansa si Luzungu si Lulatini kulira bulungi enjogera Luganda luno si Lufalansa si Lulatini escopito como no njogera Luganda mwenna abajjukira bulungi e Masaka e Buddu etava muto eri abasajja n'abakazi bannaggwano ensonga lwaki Juliet Kakande alemedde ku Mpuuga eno nno ebadde n'enkusifu temugimanyi munnange nga bwe nabagamba omukyalo gwe nasoma akatabo k'embuzi nawulira dizemu yerogozzaamu akatabo k'embuzi nakasoma naye mwalimu yabulamu kalyoke kajjule kati kitegeeza wakofapi akatabo k'embuzi ke katuufu yagamba mbu nasoma akatabo k'embuzi naye mulimu omunene gw'essaateeka mukitegeeza kati awo mbusi katuufu kati kitegeeza bwe nteekamu omunene kaba kajjudde
Niya akatabo k'embuzi zenkya kalina kyakataddewa tukyali busy nnyo side eno. Sebe tunatumaze okufunga tetukyalinawo nnyo kituvuga speed akatabo k'embuzi nja kuddamu kaggulwa akatabo k'embuzi owulidde bulungi kyo katukyali ku national matters eziri important bwe tokyali important twakumala twakutegeera gwa akatabo k'embuzi ko gye kali kakyali mu research tukyakakolako panel beating